naye ekyo bwe kyamala okubaawo omugenzi kati Isma Olaxes ate naye n'alemererwa naye okumanaginga emotions ze ate n'ebigambo bye. Temuteekawo okubalaata na kusaagasaaga awali ennaku y'abalala. Omukulu Bobi Wine mu wiiki emu eno Uganda efiiriddwa abantu 2 nga tebalwadde. Ku Mande nga lumu omwami eyali minisita wa Labour yali mu lukuŋŋaana olw'okujaguza olunaku lw'abakozi e Namutumba era n'akola sipiiki. Enkeera nga 2 omukuumi we olw'obutakkaanya obwaliwo n'amwettira. Bwe tujjidde mu saaviisi olwaleero ennaku z'omwezi 7 mu wiiki y'emu era mu mwezi gwe gumu nga wayiseewo ennaku 4 zokka, omusajja abadde amanyiddwa nga Isma Olaxes eggulo limu jjo baamukubye amasasi ng'ayingira ku geeti ye. Bw'oba nno ng'okyali mulamu kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Waliwo bye nayizeewo awo bye saagala kubuusa maaso. Ku Mande minisita wa Labour eyali ng'amaze okukola statement ze ku Lwokubiri yakeera kuttibwa mukuumi we ng'omukuumi anyiize. Ku Lwomukaaga ate Isma naye nattibwa abalina nabo ensonga zaabwe zetutamanyi. Ekitegeeza nti bwe tutasaba nnyo abantu bagenda kulemererwanga okufuga obusungu bwabwe, balowooze nti okutta abantu kye kinaagonjoola. Naye bassebo ne bannyabo okutta abantu tekugonjoola nsonga. Kutabula ntabule. N'olwekyo mu ssaala zo nkwegayiridde, ne bw'oba toli musabi nnyo, funawo akadde akasaba osabire emitima gy'abantu gifune ennyama gireme kubeera gy'amayinja. Kubanga emitima gy'abantu bwe gifuna ennyama, omuntu alowooza ku kyagenda okukola n'engeri gye kinaakosaamu ensi, ne yeekuba mu mutima ekyo kyabadde agenda okukola n'akireka. Eyatta minisita waayitawo ndowooza n'essaawa teyawera, n'alyoka ate omutima gubanga ogukomawo, bwe gwagenda okudda n'amanya nti ebiddirira bibi nnyo okusinga byakoze, naye weekibonereza ekisembayo n'ejja mu bulamu bw'ensi. Bw'abanga yali alumirirwa mukyala we nga ebigambo bwe biri, ti mukyala yali lubuto, abaana tebasoma, enjala ebaluma, biki babanja babanja tebamusasula. Kati ekyo kye yakola ne yetta tekyasootingawo kizibu n'eki. Abaana era siru tebalina agenda basomesa, omukyala bw'aba lubuto era talina agenda kumujjanjaba. Amabanja agaamuleeterwa okutta n'okwetta tegalina ngeri yonna gye gaakolebwako. Bassebo ne bannyabo, tulekerawo okulamuzanga obusungu obungi, kubanga obusungu obungi busobola okukuviiramu okwejjusa. Bino ebintu bibiri biwandiike. Buli muntu manager amanaginga ebintu ebi.
obusungu bwe n'ebigambo bye. Beera maneja w'obusungu bwo, beera maneja wa tempers zo, beera maneja wa reaction zo. Mundayo creatingayo akakiiko akatereeza ebiba bikyankalanye. Conflict resolution committee within your heart, mumutima gwo. Era weeyigirize okusimanyiringiranga ku kintu ekibi, so that reaction tekufuukira ekyambika. Manage your emotions, manage your words. The moment you manage your emotions and you manage your words, troubles will be sorted. Eyata minister yalemerwa okumanaginga emotions ze, kyamusukako. Era n'atambula ng'ayogera kyakikoledde. Naye ekyo bwe kyamala okubaawo, omugenzi kati Isma Olaxes ate naye n'alemerwa naye okumanaginga emotions ze ate n'ebigambo bye. Wetambulire. N'alemwa okumanaginga kati ebigambo bingi ebiyitiŋŋana nga tewali ayinza kuteebereza nfa ya Isma, kubanga ng'omugenzi amaze okufa. The late minister Engola ng'amaze okufa, ebigambo Isma n'ebyeyogera nga naye abanja, naye ng'agamba nti agamba oli agendere ddala, agendere ddala, agende, n'abasigadde ng'abalabula. Kati awo tosobola kumanya yafudde mu ngeri ki. Bannayuganda, entanda gye mbasibirira kwe kuddayo ku mpisa z'abajjajjaffe obutasanyukiranga bantu nga bafudde. Waliwo omwoyo omubi ogwatujjira, gwayitira mu byabufuzi, nti owa paati endala bw'afa nga aba paati eri bakola embaga. Naye ng'oggyeko ebyobufuzi okubaawo, abantu babeera mu bibiina bannaabwe, abalala bakozi ba bannaabwe, abalala ekika bakigatta. Osanga ekika nga kyambogo, ng'ab'emboga abamu bali mu kibiina kirala, ng'ab'emboga abalala nabo bali mu kibiina kirala. Omukulu Bobi Wine Bobi Wine yayimba oluyimba, simanyi title yalwo naye mmanyi some of the lyrics. Olw'okubanga ono awagira mulala n'olinga awagira mulala, ebyo tebibaawula. Babiyita akalulu ndowooza, akalulu tekabaawula. So waliwo ekintu ekigenda maaso mu ggwanga ekitali kirungi, nti omuntu bw'afa wabeerayo abasanyuka ne bacacyanca, naye buli muntu afa, kino njagala tubeere nga nakyo tukimanyi mu mutwe, aba amaze oluwalo lwe, aba amaze okuzibako entaana ye. Bw'oba okyali kungulu, entaana yo ebeera ekulinze. Olw'okubanga olwo olunaku ffenna tujja dusheyalinga, tetusaana kulusanyukirangamu. Tuddeyo
Mpisa z'abajjajjaffe baabikangako ne bw'aba afudde abadde mubi. Empisa z'Abafirika bajjayo bigambo birungi byokka. Abadde mulungi, kale abadde muntu mulungi, kale abadde mulungi, kale abadde muntu mulungi. Kubanga newankubadde nga gwasobola okuba nga yakola ekintu naye ayina ab'eŋŋanda ze, tewali muntu mubi 100 ku kinnaakyo. Kiwandiike. Tewali muntu mubi 100 ku kinnaakyo, ate mu nsi tewali muntu mulungi 100 ku kinnaakyo. Taliyo. Naye Katonda abeera omulungi ekiseera kyonna. Wali abagamba nti mubi ng'ate yabawadde obulamu. Naawe bw'otyo oli mulungi mwabo abakumatira, oli mubi mwabo abatakumatira. So bwe tuva mu nsi tusaanidde okwogerwako n'obwegendereza. Tusaanidde okwogerwako n'obwegendereza. Era kati ensi ekisumuluzo ky'obuwanguzi ekikyasinga okubeera nga kyamaanyi birowoozo byo na bigambo byo. Kiwandiike mu nsi ekisumuluzo ky'obuwanguzi ekikyagguliddewo abantu bonna birowoozo byo na bigambo byo. The keys to success, mainly, they are 2. Not limited to 2, but those 2. Your thoughts and your words. Olwaliro oyinza okusanyukira afudde, olwaliro oyinza okusanyukira anobye, olwaliro oyinza okusanyukira abaawukanye, olwaliro oyinza okusanyukira azadde omwana we n'afa, olwaliro oyinza okusanyukira asomye ebibuuzo byonna ne bimukuba, naye ng'ate ekintu kyolekedde mu mulyango gwo. So okufa kwa minisita mu wiiki emu n'okufa kwa Isma Olaxes kutubeerere koosi ffe abakyali abalamu. Katonda nga bw'ali omulamu tuyigireko, buli muntu nga bw'ayize bw'aba akola. Mbadde ndowooza nsuubirwa okubaako kyenjogera okusooka kwa byonna ekyo nkyogedde. Let us learn. Don't create jokes out of other people's sorrow. Temuteekawo okubalaata na kusaagasaaga awali ennaku y'abalala. Mangu nnyo omuntu yakuliyetinga ka statement ku social media nga baakamala okutta minisita n'aleeta caption nga deputy speaker wa parliament akutte ku ttama yennyamidde, na oli n'ateekawo nti ekimukoze nno bw'atyo omukuumi wamukubidde essimu n'agimiisi nga teyagikutte. Amiisinze koolo y'omukuumi. Deputy speaker naye n'addamu era mpola n'agamba naye awandiise ekintu kye, Mukama akulaba. Mu bulamu bwe tuwangaaliramu kati ebyo ebifaananyi ebingi by'olaba mwekubisa ku masimu nawanawa, ebimu ne mubiteekayo babijjayo. Kati mu ebyo ebifaananyi mulimu eby'essanyu, mulimu n'eby'ennaku. Kati waliwo akalala akali mu kutambula nga minisita eyali pulezidenti wa Kenya omwami Uhuru Kenyatta ng'akutte bw'ati ku ttama nga yeeraliikiridde nga bongeddeko okuwandiika naye Kyanja tafuuse assassination center. So omuntu afudde, tufiiriddwa abantu, naye mwabasomye IT n'abalala muli bize, muli mu kunoonya following. Muli bize, muli mu kunoonya following. Ensi gye tulimu kati ejjudde stress, era tukubiriza abali mu kuwulira ku leediyo n'abalaba ku TV nti nduuka onoonya ekkanisa ekuliraanye.
kubanga ekkanisa ly'eggolero. Mwandizikubye obanga ddala mulina obukakafu bw'ekyo kye njogedde. Kati zikubira waggulu eza Mukama. Dukonoonye ekkanisa ekuliraanye, ebigambo ebinaava mu church bijja kuyambako okumanaginga stress. Ensi tekyali eri ey'edda, ensi erimu abantu bangi nnyo. Naye twebaza Mukama nti Kristo anaatera okujja atukime, tetwetaaga kuttingana. Mu nsi mulimu program bagiyita New World Order, yakutta ku bantu bakendeere. Era mu kwagala okutta ku bantu bakendeere, ebintu bingi ebigenda mu maaso nga biri very unbelievable.